atenderezebwa gurumiswe okitaffe ettonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangaala mbasindikira ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi muwanguzi mbasindikira obuwanguzi mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe eb'enjawulo twebaza kitaffe ettonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eb'enjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru katonda atudde munda muzo alamusa katonda atudde munda mugwe nga katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisuule mugoloka oyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu alina kubeera nga tutandika ebbaluwa okuva ewa mukama waffe Ssalongo Lubowa mu Lunyanyimbe gwe mumanyi nga Archangel Ashtar. Nsaba tukole ekikoowe ekya ekibiina kye tulimu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Kwata ku mutima gwo owulirize enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu, entebe ey'omuntu ow'omunda oyo eyakutonda era akutonda buli kiseera bw'ozze otambulira mu nnyama. Buli kiseera aba atudde mu ggulu. Teweetaaga kubeera ng'okolera ggulu omwagalwa, kubanga ekikula kyo ekyaddala Eva kibeera kitudde mu ggulu. Ekyakuleeta wano okusobola okubeera nga oleeta ebirungo eby'eggulu ettukuvu eri ensi gy'otudde. Omwagalwa, abazadde baffe abatukuvu batonda bituukiridde. Tewajja kubeera nga ovumbula ekintu kyonna, naye wajja kubeera nga ozuula ebintu. Mu ngeri eno buli w'otambulira mu kadde akakakati kye kigenda okubeera nga kikuyamba okusobola okubeera nga ozuukusa amaanyi g'omwoyo wo. Weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti, mbalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe abaagalwa yenze Lubowa. Abaagalwa, nga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu waaliwo omwezi ogujjudde era gwaleeta ekitangaala eky'obutonzi ekyeyongera okubeera nga kibakosa oba nga kibakwatako mu kadde kano. Abaagalwa, ekisooka mu byonna kino kyabayamba okusobola okubeera nga kizuukusa ejjengo eryeyongera okubeera nga likwata n'okunyiinyiitira eri emitwe gyammwe. Abaagalwa, ekitangaala kino kitudde mu maanyi ag'obwasse WASSWA, mu Lunyanyimbe kye muyita phantom light. Oba mukitegeera? Eriiso lyammwe eryokusatu ekitegeeza nti liba lifuna amayengo ekitangaala eky'emitendera ekya waggulu ddala, era ng'amaanyi gano geeyongera okubeera nga gakulaakulana eri ensi yammwe. Abaagalwa, kino kiba kitegeeza nti eriiso lyammwe libeera litandika okubeera nga lyeggulirawo eri ebyayita mu myaka egyayita, mutandika okubeera nga mubiraba mu ngeri ey'obwerufu. Mu ngeri eno waliwo okwemulugunya ku lw'amayengo gano wammanga. Abaagalwa, ebiseera ebisinga kino kijja era kibeerawo mu mitwe gyammwe. Ebiseera ebisinga mwesanga nga amaaso gammwe makoowu era nga temulaba bulungi. Oluusi amatu gammwe ne gabeera oluusi nga tegawulira bulungi nga we gabadde gawulira, oba oluusi ne muwulira envumbo mu matu gammwe, oba oluusi ne muwulira ebikuba oba obudde obukuba mu matu gammwe. Oba mukitegeera? Oluusi ne muwulira ebintu ebibeera nga ebibiipinga mu ngeri ey'amaanyi eri ensi yammwe. Mu ngeri eno waliyo n'obubonero bungi era nga
businziira okuva mu bukkiro bwo mu kika kyo. Abaagalwa, emisuwa mu mutwe gwo ne mu nnyindo nagyo giyina engeri we girespondinga muba engeri we giddamu n'amayengo gano agabeera gazze eri ensi yo. Era kino ebiseera ebisinga kikuleetera embeera ey'obuteetegeera bulungi. Oba okitegeera? Kikuleetera okubeera nga teweetegeera bulungi. Kyewandiise confusion a bit, n'obeera nga teweetegeera bulungi nga ekitonde. Ebiseera ebisinga bantu bangi babeera tebasobola kubeera nga bagattaganya enkyukakyuka zino. Abamu bafuna embeera ey'okuvaako oba kye bayita okufeintinga, ne basobola okubeera nga badda bujja kubanga babeera baludde mu kizikiza okumala ebbanga ddene oba mu kirooto okumala ebbanga ddene. Ekyo kye bayita okuddizibwa obujja mu ntegeera yammwe, kubanga ekitonde kino kibeera kirinnye mu mwaliriro ogw'emitendera ogwa waggulu gwe twandiyise high octave mu butonzi. Oba okitegeera? Mu ngeri eno weesanga nga buli woofuna ebintu ebyo waggulu weesanga okubeera nga weebaka ekimala, oba weesanga nga weebaka nnyo mu lunaku lwo, era n'owuliriza nga amazima amayengo mangi nnyo agayingira eri ensi yo. Abaagalwa, okuteekebwako mu nsi yo kweyongera okubeera nga kubeerawo ne mu lunaku lwo lw'obeera nga otambula mu bulamu bwo nga ekitonde. Mu ngeri eno tukusaba owummule, weebake ekimala mu ngeri yonna esoboka, kubanga kino kye kinaakuyamba okusobola okubeera nga ofuna oba nga owulirako bulungiko. Mu ngeri eno mu ngeri eno weesanga nga okola emirimu egy'enjawulo mu myayiro egy'enjawulo, era n'ofuna n'emisomo egy'enjawulo emiggya eri ensi yo. Mu ngeri eno ne weenyigira mu makyusa agali ku sseŋŋendo eno aganaabayamba okusobola okubeera nga mutonda sseŋŋendo omuggya nattimba. Abaagalwa, mu kino obubaka busooka ne bujja mu bwannaalongo obwo oba mu ntegeera y'obwannaalongo obwo, mu lunyaanyimbe bwe muyita subconsciousness. Mu ngeri eno nnaalongo oba amaanyi ag'obwannaalongo obwo ne gasobola okubeera nga gabumbirira ne gatonda ebyo by'otonda era by'oyagala okubeera nga obiraba mu nsi yo ey'ebikwatibwako mu mubiri gwo. Abaagalwa, mu ngeri eno otandika okubeera nga ofuna eby'okuddibwamu eri ensi yo, era ensi empya ebeera etondebwa mmwe mwenna, ggwe, nze naawe, ffenna tubeera tutondera wamu ng'ebitonde. Mu ngeri eno mbasaba muteeketeeke akaseera akajja kubanga kanyuvu okuzaama eri okweyobula kwammwe. Mu ngeri eno mutandike okubeera nga muyogera n'okubeera n'ebifaananyi okuva mu nsi yammwe ey'emabega nga byerufu era nga bitambulira mu ngeri ey'obwerufu. Kino kiba kibayamba okusobola okubeera nga mutuula ku nfeete era ebyo byonna ebitali bumu wamu n'ebirowoozo byammwe ebitudde mu butukuvu bwammwe. Mu ngeri eno empulira zonna ezibeera zizze eri ensi yammwe mubeera mwetaagisibwa nnyo nnyini ddala okusobola okubeera nga muzikyusa zireme kubeera nga zibatuula ku nfeete, kubanga we mutakikole abaagalwa mujja kulaba nga
ensi yeesulise. Oba mukitegera? Abaagalwa, ekirwadde ekya corona kyabaleetera embeera ez'entiisa eri ensi yammwe era nga kyakwata eri buli kinoomu. Abaagalwa, ebyo byonna ebyali byakwekebwa eri ensi yammwe bigenda kubeera nga biyasibwa n'okubeera nga biggulwa eri empulira z'abangi. Abaagalwa, bangi batandise okubeera nga bazuukuka era nga emiwaatwa egy'enjawulo gitandise okubeera nga giteekawo enkola ez'okubeera nga bateekateeka engeri gye bagenda okubeera nga bababuuliramu amazima agazze gabakwekebwa. Abaagalwa, media zammwe nazo zitandise okubeera nga zizuukuka naye era mu lubereberye zigenda kubeera nga zikyatambulira mu ngeri enkadde mpola mpola, zijja kubeera nga zizuukuka zidde ku mutendera omujja. Naye mu nkomekerero nabo bajja kusobola okubeera nga bafuna ebyokuddibwamu eri ebyo byonna ebyali byakwekebwa, basobole okubeera nga babuulira. Abaagalwa, obubaka bw'obupya bukyeyongera okubeera nga bunyiinyiitira eri radio zammwe, TV zammwe n'emiwaatwa gyonna egibaleetera obubaka eri ensi yammwe. Nga newankubadde waliwo akavuyo mu nsi, abaagalwa, muli mu mbeera ey'okubeera nga mwebudaabuda n'okudda obujja okubeera nga muva mu njega eya corona gwe yabateekamu. Abaagalwa, bangi abagenda okubeera nga bavaayo okubeera nga babaggula amaaso okubalaga biki ebibadde bigenda maaso era ebibadde bibateekebwateekebwa. Abaagalwa, akavuyo amazima gekyeyongera okubeera nga gagattanyiganyizibwa mu nsi yammwe, nga newankubadde akavuyo nako kakyeyongera okubeera nga kanyiinyiitira eri ensi yammwe. Abaagalwa, TV zammwe n'emikutu gyonna ez'enjawulo giteereddwa kazito kubanga nabo bayagala okubeera nga babaleetera obubaka obwo bubadde bukwekeddwa okumala ebbanga ddene. Oba mukitegera? Era mpola mpola bantu bagenda kubeera nga beesowolayo basobole okubeera nga bayasa ebyama era nga kino kigenda kubeera nga kirabisibwa n'eri emikutu gyammwe. Abaagalwa, abatuuze ab'enjawulo n'abasuubizi ab'enjawulo bayagala okubeera nga bafuna obwerufu ku ngeri gye bazze bakosebwamu mu bulamu bwabwe, mu ngeri eno basobole okubeera nga bafuna ebyokuddibwamu eri ensi yaabwe. Oba mukitegera? So bino byonna bijja eri ensi yammwe. Abaagalwa, waliwo ejjengo ery'obwerufu eryeyongera okubeera nga lijja eri ensi yammwe era nga ebyakekebwa tebikyasobola kubeera nga bikekebwa okumala ebbanga ddene. Abaagalwa, akavuyo nga keeyongera okubeera nga kanyiinyiitira ku lw'amazima ageeyongera okubeera nga gajja eri ensi yammwe. Kino kiva ku abangi abakyayina oba ababuusabuusa amazima gano. Ebiseera ebisinga kino kye kireeta okubeera nga temutambulira mu bumu era ne kibaleetera embeera etali ya bwetengeredde eri ensi yammwe. Mu ngeri eno ebiseera ebisinga mwesanga oba mujja kwesanga nga bibalinnye ku nfeete ku lw'ebyo ebibayasiddwa n'obulimba buzze bubateekebwamu okumala obulamu bwammwe bungi si buno bwokka naye n'obw'emabega. Mu ngeri eno tubasaba mubeere ba kisa eri mmwe, mubeere bakkakkamu eri ensi yammwe mu biro byonna era muleme kubeera nga mwekwata eri akavuyo ako konna akabeera kazze eri ensi yammwe. Abaagalwa,
mugezeko okulaba nga mwejja mu mayengo ag'okutya, musigale mu mayengo ag'okwagala, musobole okubeera nga muyimusa amayengo ag'ekisa agatudde mu mitima gyammwe, galeme kubeera nga geetimaya oba geeveera, naye mu ngeri y'emu mukole kyonna ekisoboka okulaba nga amayengo gano ag'ekisa mu kifo ky'okweveera ate gayongera kubeera nga gayinjiwala eri ensi yammwe. Abaagalwa, mweyongera okubeera nga mukkiriza amayengo gano amatukuvu ag'okwagala okubeera nga gakka eri ensi yammwe, era mweyongera okubeera nga mukikola. Mufune okutegeera n'okumanya ku buli kintu kyonna ekigenda mu maaso, era mumanye nti muli bakuume, mukuumibwa ekitangaala eky'amayengo amagya, amayengo ag'ensi oba ag'eggulu ery'omusanvu. Abaagalwa, ebiseera ebisinga si kyangu kubeera nga osigala mu kifo kye kimu nga waliwo okugwa kw'ejjengo ery'obwaguugo oba eddene ennyo ery'ensi yo. Mu ngeri eno mpulira nnyingi ezigenda okubeera nga zinyinyitira ensi yammwe era nga zeetaagisibwa okubeera nga ozinaaza okuva eri ensi yo. Mu ngeri eno omutwe gwo gujja kubeera nga gusikibwa mu miwaatwa mingi, eyo ewali amazima n'ewali obulimba. Ye ggwe alina okubeera nga osalawo, omwagalwa. Kino kibeera kireeta oba kibeera kitandika mu ngeri etali nnyangu mu lubeberye, paka w'onaagattaganya wamu n'amaanyi go ag'okwagala agakutuddemu. Mu ngeri eno tukusaba olinnye era ove mu mayengo ag'akavuyo, owulirize omutima gwo, omwagalwa. Leka ejjengo eryo erigenda era erinyinyitira ensi eri ensi yammwe lyeyongera okubeera nga liyitawo, nga weeyongera okubeera nga ofuna empulira ey'okutegeera nti okuumibwa buli kadde. Oba okitegeera, gezaako okulaba nga osisinkana abantu abalina ebirowoozo bye bimu abanaakuyamba okusobola okubeera nga bakuyimusa mu bizibu byonna by'oba olimu eri ensi yo. Mu ngeri eno bajja kukuwa amayengo ag'okwagala era bajja kukuwa okutegeera n'okumanya omutwe gwo guleme kubeera nga gufuna kanzunzu. Abaagalwa, eno nkola ey'okubeera nga okozesa amaanyi go okusigala mu maanyi g'ag'omunda mu buli mbeera ebeereze. Mu ngeri eno tusaba oleme kubeera na mpulira yonna y'okwesayira musango, naye kola kyonna ekisoboka okubeera nga weerabirira. Bwe babeera nga abalala tebasobola kubeera nga bakulabirira, naye yeggwe alina okusobola okubeera, yeggwe alina ekisumuzo okusobola okubeera nga weerabirira. Gezaako okubeera nga oyamba, naye ate toyamba kubeera nga oteeka obuzibu eri ensi yo. Sooka weekuume. Oba okitegeera, omwagalwa? Tosobola kuyamba muntu yenna nga tosobodde kubeera nga osooka okufuna obwetengeredde eri ggwe kennyini, kubanga tosobola kubeera nga ogaba ky'otalina, omwagalwa. Ekitegeeza nti w'obeera nga toli mu bwetengeredde toyina maanyi gasobola kubeera nga gatereeza embeera yonna ey'akasandali eggw'omuntu omulala. Buli muntu mu yenna wa ddembe okusobola okubeera nga alonda ky'abeera ayagala, okumanya ky'abeera ayagala. Buli muntu yenna wa ddembe okusobola okubeera nga azuukuka oba nga asigala mu tulo, ddembe lye. Mu ngeri eno eriiso lyammwe eryokusatu oba ekifo kyammwe ekimandibwamu abajjajjammwe kigenda kubeera nga kyeyongera okubeera nga kigguka. Mu ngeri eno kigenda kubeera nga kiwa amaaso gammwe obwerufu okubeera nga mulaba embeera ezigenda mu maaso mu ngeri eya kisajja kikulu. Abaagalwa, kino kigenda kubeera nga kizza obujja enkolagana yammwe n'ebitonde byonna
era mulabe amayengo ag'okwagala amalungi nga geeyongera okubeera nga ganyinyitira ensi yammwe mu ngeri gye mubadde mutasuubira. Abagalwa ab'eŋŋanda babaddeko embeera ey'akazito okumala ebbanga ddene, naye kino kigenda kubeera nga kikyuka. Abagalwa obulungi obw'okudda obujja n'emikwano emijja gyeyongera okubeera nga gikulaakulana eri ensi yammwe mu kadde kano, kino kyonna kiri kubeera nga kiteerezebwa. Abagalwa, omwaka guno gwe mulimu mwaka gwa bibala ogw'okwagala, era nga ab'eŋŋanda bagenda kubeera nga bakulaakulana mu lugendo luno okusobola okubeera nga muyita mu kubeera nga mufuna okuzaalibwa okujja n'okubeera nga muzzaawo emikago emijja egyo egyali gyagwa obutaka mu nsi yammwe kati gye mulimu. Abagalwa, entereeza ey'amayengo gonna ku sseŋŋendo yammwe etandise, era nga kino kigenda kubeera nga kitandikira okuviira ddala mu mayengo ag'ejjengo erizuukusa. Kino kigenda kubeera nga kibaleetera okwasa ebyama, era buli kinoomu asobole okubeera ng'ategeera amazima gano. Abagalwa, amayengo ag'ekitangaala gakyeyongera okubeera nga ganyinyitira eri akavuyo akabadde wano, era kino kye kigenda okubeera nga kireeta obutukuvu n'obutuukirivu eri ensi yammwe. Abagalwa, nga bino byonna bimaze okubeerawo, wajja kubeera nga mudda mu ddembe. Abagalwa, mujja kubeera nga mufuna amayengo ag'obwerufu n'amayengo ag'obwetengeredde okwetooloola sseŋŋendo yammwe yonna. Abagalwa, amayengo gano gava mu bajjajjammwe oba mu abakulu abatudde mu njuba, Ssalongo Kiwanuka, NALONGO n'abawanuka, nga beeyongera okubeera nga babaweereza amayengo ag'okwagala eri emyoyo gyammwe musobole okubeera nga mukolera mu bumu. Abagalwa, obulumi obutudde mu nda yammwe bweyongera okubeera nga buyozebwa. Mu ngeri eno enkwataganya empya mu nsi zammwe ziyongera okubeera nga ziteekebwako. Abagalwa, kino kibaleetera empulira empya ebayamba okusobola okubeera nga mufuna empulira ennungi. Mu ngeri eno tusaba muleme kweraliikirira, buli kintu kyonna kiri kukomawo mu bwetengeredde. Kisobola okukomawo mu ngeri ennyangu oba kisobola okukomawo mu ngeri ey'akasoobo okusinziira ggwe w'obeera osazeewo. Mu ngeri eno tusaba munywerere era mukuume mu kukkiriza mu nteekateeka entukuvu etereeza buli kintu kyonna. Abagalwa, buli kintu kyonna kiri kutereezebwa era nga buli kintu kyonna kitandise okubeera nga kitereezebwa. Eri abo bonna abali bumwamu n'amayengo ag'emitendera egya waggulu, nga newankubadde wandibanga bino tobiraba na maaso go mu kadde kano, naye buli kintu kyonna omwagalwa kiri kubeera nga kinyiinyiitirwamu n'amayengo ag'ekitangaala, era nga kino kye kigenda okubeera nga kireeta omugigi gwammwe ogw'obwamukasa gwe muli okubeera nga muteekateeka n'okubeera nga mutandika okuviira ddala mu maanyi agatudde mu mitima gyammwe. Abagalwa, weebuuze ekibuuzo kino wammanga. Kiki ky'olowooza nti ekisobola okubeerawo nga otandise okubeera nga obeera n'ebirowoozo eby'okwagala mu nsi yo? Abagalwa, akavuyo kabeera kanaabuuka okuva eri ensi yo. Otandika okubeera nga ofuna amayengo ag'obwetengeredde eri ensi yo. Omwagalwa, kino kyakusalawo kwammwe. Naye tubasaba mufune okutegeera n'okumanya nti ekigaali eky'eŋŋamiya eky'emikisa kyeyongera okubeera nga kitambula ku sseŋŋendo yammwe nga kituddeko ennamba 7, nga kyeyongera okubeera nga kibateeka ku kkubo eggolokofu, musobole okubeera nga mudda mu bwetengeredde,
obwo obutuukiridde. Abagalwa, eggulu ery'omusanvu liri kuggulibwawo era ekitangaala kino kiri kuyakaayakana eri eddemeezi lyammwe oba ekkubo lyammwe. Abaagalwa, ebitonde eby'ekitangaala biri wano wamu nammwe okusobola okubeera nga babayamba, naye bajja bayamba nga musabye, tebajja bayamba nga temusabye. Oba mukitegera? Mu ngeri eno gezaako okulaba nga osalawo okubeera nga obeera bumu wamu n'ekitangaala kyo. Mu ngeri eno osobola okubeera nga oyimusibwa n'okuwambatirwa ekitangaala ekyokwagala ekikutuddemu. Nsigadde nze Ssalongo Lubowa, atenderezebwa agulumizibwe Oweekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.